Obutasula mu butimba bwa nsiri obujama wamu n'obutamanya kye kimu ku biviiriddeko abantu naddala ab'omu byalo okufuna endwadde ezitali zimu nga bangi bafa olw'okubula ensimbi ezigula eddagala. Wano ekibinja ky'abasawo nga kikulembeddwamu ekibiina kya International Medical Relief okuva mu America wamu ne kinnaakyo ekya Youth Focus Africa Foundation bawadde abantu b'e Lugazi obujjanjabi ssaako okukeberwa endwadde okw'obwerere. Nzize kujjanjabwa ng'olumbe lunnuma. Abadde musujja gusintambula sirina amaanyi senyika amaaso sigusiraba. Bano bajjanjaba endwadde okuli omusujja, amannyo, amaaso n'endwadde endala nnyingi nga Dr. Donatuli bw'alambulula. Where we are seeing a variety of outpatient primary care problems and as well as providing eyeglasses, full eye exams and dental exams for those people in need. Ye Valence Lutayisire ku Youth Focus Africa Foundation atubuulidde lwaki yasalawo okujjanjaba abantu bano. Nga tuli kujjanjaba abantu bangi, abantu bajjumbidde obujjanjabi era kyenzudde abantu baffe balwadde nnyo era beetaaga okubeera nti bafuna obujjanjabi buno. Baabatwala ekifo ekikuumirwamu abaana Kyasanyu Babies Home balaze okutyula omuwendo gw'abaana abasolera ku makubo okweyongera nga kino kivudde ku bakazi abazaala nga tebamanyi bataata b'abaana baabwe ssaako n'obutabanguko mu maka wabusukkiridde ensangi zino. Bino byogeddwa Alex Byenkachi omubuulizi mu kkanisa ya St. Paul Ebenezeri Kazo bw'abadde akwasibwa obuyambi obuleeteddwa abaana ba Sunday School okuva mu kkanisa ya St. John's Church esangibwa mu busumba bw'e Kalere mu bulabirizi bw'e Luweero. Omuwendo gw'abaana abasuulibwa buli olukya gweyongera ekibaita obuzibu nti kibadde bateesikiriza wiiki eno kati banayongeraku abaana abalala bana mu wiiki eddirako tebajja kusobola. Nsoboga Shemu atwala eby'abaana mu kkanisa eno aliko beeyogedde ku nsonga eno. Tuyina okusoomozebwa kunene eri bannyinaffe ne bawala baffe eri abo ababeera nti tebakola ki tebalabirira abaana wamu n'abo abalowooza nti osuula omwana ekibi kiba kikuvuddeko. Bano baleese ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli sukaali, sabbuuni n'ebirala bingi.